Wabaddewo akanyolagano ku muzikiti gwa Kampala Mukadde Abasiramu ababadde bazze nga baagala okugoba Mubajje ku muzikiti guno nga bagamba kyekimuleese okusaala ddwa ate nga akimanyi omuzikiti yagutunda nti yandibadde agendera ddala n'abaviira kubanga ebyobugagga by'Obusiraamu abitunze abimazeewo anti kati amala okubitunda n'abimalawo kati ajja yeesolesa ajja apeereetako okwagala okubba omuzikiti gwabwe mu lukujjukujju ng'alina General Kaguta Museveni. Bino bibeereddewo kubadde kusaala kwa Jjuma era nga abadde batandise okwekalakaasa okulembeddwamu Haji Kiyimba babakutte wamma ne babatwala nga nina bugisimufungize. Mu mbeera eyo bannayuganda bavuddeyo ne bawa obujulizi bwabwe ne bawa bwino obw'enjawulo nti Dan Kawuma very soon bannayuganda ebintu ebiri mu kubbibwa bigenda kwongera okuvaayo era bigenda kwongera okulabisa General Museveni nti no yabiri emabega era bannayuganda kye balina okukola okwegatta ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine tusobole okuggyako gavumenti y'abamusibiramu bwa buli omu yeeyagale. Haji Kiyimba bamutute na bugisimufungize mulabyeko wano bamutute empale ekoze makansi Haji Kiyimba ne Kiyimba ayinza okubeera omutuufu w'omutaba mutuufu kuba naye si mulambulukufu. Kiyimba oyo bw'abanga yakulembedde okubanja ebintu by'Obusiraamu naye tagwanidde. Fe Abasiraamu tulina obuzibu ku Kiyimba oyo. Yali yafuuka kamera mu Busiraamu. Yaviirako Abasiraamu bangi okukwatibwa Kiyimba. Ng'omukwano gw'alina ne gavumenti ya Museveni nga yatali mmeeya wa Kyengera Town Council. Era olunaku lumu omugenzi Muzaata yamugoba ekibuli. Yamugoba ekibuli. Naga tuve mugenda ontoddanga. Ye Kiyimba. Ne bwe zibanga nsonga za Busiraamu. Obusiraamu Allah Nabi Muhammad yatuga nti Obusiraamu bubeera mu kifuba kya muntu. Nze nabagamba Mubajje tansaaza era ne bamulaba mulayini kwema nsimbye naye nvaako. Njagala mbuuze bantu mmwe. Omuntu agenda n'agula ettaka ng'agula malaalo. Toba ku kifo kyera ekyasobola kugula n'agenda agula amalaalo agasengule. Lwaki ogula ebintu byemanyi nti biriko ekyapa kiriko Uganda Muslim Supreme Council bintu bya Busiraamu bya ddiini namba onoyagala ogula ebyo. Kuba ogenda ogula ekintu ng'ogenda gula ttaka nga lya kyapa ogenda mu randizi no verifyinga ekyapa kino kya Big Daddy anguza wano nti ye n'osoma n'olabya dde ekyapa nga kiriko tayito nga kiri mu mannya aga Uganda Muslim Supreme Council era n'ogula. N'ogenda okugula poloti n'osanga poloti ng'erimu ebijja erimu amalaalo era n'ogula eyo. Gw'ozikula abantu abali mu ttaka babatwala awalala babatataaganye. Gw'ozimbayo ennyumba weebakewo. Bannayuganda bino byatuuka ddi wano bwe biti? Obusiraamu buwambe. Abagenzi okusala leero basanze waliwo emmamba, waliwo abasirikale ab'ebibomboola aba Red Top nga batuuseewo dda. Wallahi bayingiza n'emizikiti, bayingiza n'engato mu mizikiti. Oyina ayingiza engato mu muzikiti, wallahi n'agiyingiza mu muzikiti munda. Buno obujozi bwa ngeri ki? Mubajje ne banno. Omusiraamu yali w'amaanyi ayogera ku Busiraamu yali Seeka Muzaata. Eyavangayo n'ayogera ku zino ensonga. Bamasheehi bonna batunula. Obusiraamu babutema mudda. Era kati bakubuuza ovudde Kibuli oba ovudde Kampala Mukadde.
Obusiramu buli divided. Ono w'Ekibuli oba ono w'e Kampala Mukadde. Kyekiri mu ggwanga Uganda. Museveni bye byayagala. Basajja balabala nga Musiraamu ye Hasani. Yakera ku makya n'atwala ebintu by'Obusiraamu. Nga ye Hasani. N'abitwala. Ezo ennyumba z'olaba zonna okalina akeetoolodde wansi ku Kampala Mukadde wansi batundyako emipiira sipeya byonna si bya Supreme. Byasani basajja balaba yayira obuyinza alina liizi. Ne bwali bafudde abaana bakyasolooza. Ekibuuzo sente ze mujjamu muzitwala wa? Ze mwatunda mu ttaka ziri ludda wa? Bwe ziba zaagula property mukwate property zino muzitunde muzikwase oli mumudize sente ze. Lwaki oli alowooza tajja kujja ate kunyingirira ekitebe kya Busiraamu ekyazimbibwa Gaddafi kikiba kisasula sente ze? Nekino kiriwo ekiti kitebe ky'Obusiraamu kiri waggulu ku lusozi Kampala Mukadde waggulu. Museveni obusozi abwagala. Purposely security. Museveni okujja omuzikiti wa Kampala Mukadde talina buzibu. Takulinako obuzibu yadde n'olunaku n'olumu. Naye Abasiraamu akeera ku makya nga bakutte ku muzikiti ogwali mu Lubiri Amini gwe yassaamu. Abasiraamu mwasimbula Obuganda ne bukola statement. Abasiraamu beekalakaasa naye ng'omuzikiti gw'omu Lubiri omwo tegwazimbibwawo mu mwaka gwa 1900 oba anamoneka bazimbira Olubiri olwo. Gwajjamu olw'okuba nti Amini bali beddiza Obwakabaka nga babugobye. Ne batekamu balakisi y'amanyi nassaamu n'omuzikiti kwali musajja Musiraamu. Ne batuuka ekiseera nga baagala gujja mu Lubiri munda. Abasiraamu wallahi baakomba ku paasi erima. Era Obwakabaka bakola statement. Mu kufulumya omuzikiti ogwo mu Lubiri, Obwakabaka bakompasetinga Abasiraamu ettaka. Eberuwo omuzikiti. Eberuwo Olubiri. Ekyo mwasobola okukikola. N'ekino kati Abasiraamu temukisobola. Ne kiyimba kayana kulya. Kiyimba musajja mufere. Kati mwaso mukwata bamutadde waggulu ku jjeeke bamututte empala ekoze makansi. Kati agenda kudda mawulire ayogere ku nsonga. Si ateekeddwa okukwata ensonga z'Obusiraamu. Zina bawulama, zina abamanyi. Nze Mubajje siseeka wange. N'ab'e Kampala Mukadde bonna sina ze gwe neetaaga Kampala Mukadde. Sisaalirayo tebansaaza. Bana abasajja abagula Museveni. Bana abantu bo bowa sente ogenda okugula. N'ogenda ku kintu ky'omanyi. Ekimaze emyaka Obusiraamu buli myaka 10 n'okusoba nga buli wano mu ggwanga Uganda. Guno ogenda olumbagana institution enamba. Oli agenze kugula ttaka. Nenga alirabye ettaka lya Busiraamu. Omusiraamu owe Uganda n'ow'ensi yonna ettaka ly'ogendako. Abagamba mujja kiwulira. Abasiraamu mujja kukiwulira. Bamasheehi abagundivu mu ggwanga Uganda. Abawalimu abagundivu mu ggwanga Uganda. Mugambe nti ya Museveni n'Omusiraamu. Lukiya Nakadaama agenda kwogera ki? Moses Ali kati tasobola kweta misana na kyaggulu. Agega mugwadda. Waliwo Omusiraamu kyagenda okutaasa Abasiraamu gavumenti ya Museveni ani alimu? Obusiraamu Museveni abusiiga ebbala ebbi. Era bwe nsanga Omusiraamu wa NRM nga wagira NRM manya alina akatuli ku mutwe. Nga Musiraamu wa ddala ne musanga nga muwagizi wa Museveni manya alina akatuli ku mutwe. Museveni yakwata eddiini y'Obusiraamu n'ajjawo. Ffe twasomanga eddiini twagisomeranga ku bubalaza. Wa masheeke wali emmengo ng'ogenda wa sheeyi n'otuba ku lubaza ne musoma eddiini ekiro. Yagamba nti abateekateeka buyeekera. N'obabuuza ffe abasoma eddiini y'oku lubalaza tuli bayeekera. Museveni n'agenda ng'Obusiraamu abuggyako eddembe lyonna. Aji kiyimba mufere. Naye akayana kulya diyo teyalya. N'olwekyo mbadde mbategeeza. Tetulina buzibu n'abamawanga malala.
abantu abatawanya eggwanga Uganda bantu ba lubatu, bannalwanda ba lubatu. Achugo onangambe ajimoze Kigongo naye Musiramu. Kigongo Musiramu kusoka zo Musiramu lya Kigongo ayogera. Omanyi olwamanya Abasiramu ge bafuna ngera gabuzabuza. Osanga Moses noga nti Moses ono ba anaba mukatuliki kuba ne mukatuliki atuma Moses. Gunoso mukano mugande bidani sali Musiramu nakkiriza. Enyala ina ye Jaberi. Ye Jaberi neri ya Kisiramu. Ono mwide okusoka zo Musiramu Jaberi bidani sali. Mukamenti ya Museveni balimu. Mwani abukacha mama yanje oyo jajja wange ddala omugenzi. Omukimanyi kintu musoke Musiramu ye Moses. Ne kusonga zo Busiramu ali omulabyeko gano manya bano ge balina. Tebayambye Busiramu bana abantu. Ali kirunda kivedu ndamuube eyafa omugenzi. Nagamba bali bamuyita Ali Fred naga nti kasikazeko Ali Fred alijeko. Tebayamba ku Busiramu. Salamu Musumba abadde mu gavumenti ya Museveni. Bawo Salamu Musumba. Bamuyita Isaac Musumba bawe. Obusiramu bali babutesereza kya. Kati Moses Kigongo. Ogamba nti Moses yasalira wa ye wawa. Kigonga wa asalira wa y'omulabi. Abasiramu benkuwadde bolaba abadde mu gavumenti ya Museveni ngano Basiramu. Bali awo babuza. Kintu musoka ye Moses Musiramu. Ne wagwayi kintu musoka simulaba ngo muzikitiro lunako n'olu. Namwe basinga temukimanya abe kalungu to yali Musiramu. Jaberi ogaloga nti oba Gabudiero. Neyo ne likubuzabuza oyo n'omulekawo n'agenda. Be bantu abali mu senta y'ebyobufuzi bya Uganda okuva mu 1996. Neyo kwati Obusiramu Museveni yabusaako damage. Nabana abantu yabakwata. Nabeera bizo okulwanira Obusiramu bwabwe. Ne batambulirawo mu mbeera ey'okubuzabuza. Museveni Kasim Museveni. Salim Saleh. Salim. Chef Ali. Shabani bantaliza. Shabani. Oba abuna si Basiramu. Balina manya ga Busiramu. Balina bigendererwa byabwe. Naduli. Abdul Naduli. Yagamba ko naga n'Abasiramu mulonde embizi. Naye omulaba ali mu element ya Museveni. Abasiramu piwano gimu zirunde. Sibagambye kuzira nzibadde zirunda. Obusiramu bwakyogerako ddi ekyo nga Musiramu. Abo tewali. Jembi sema nkutumiddeko muganda nge Semakula. Lecturer nkutumiddeko. Museveni watu bajja kola institution. Akosa nkola ya divide and rule. Yatekawo byayagala olw'ebigendererwa bye. Museveni watu bakoze eggwanga. Era ndabagamba temutawaana ekizibu kya Uganda Museveni. Kuba n'omulembe gwobo tebanenya Obote tebanenya balala. Ogwamini banenya Amini. Temudda mugamba ngiragaba Museveni nzo kuba talina buzibu. No! Obuzibu bwa Uganda Museveni bwava ku bukulembeze n'agenda. Ebintu bijja kutereera. Waliwo ndedde zijja okubula obubuzi kati ziraga basawo. Nga zijja ku mulenge. Nga zijja kubula zive ku bantu zigende abantu baterere. Jeje Odongo. Jeje Odongo yakwata mu kiziga alinga mu Kongo. Kati Jeje Odongo kati Musiramu wawa. Oyo Musiramu. Amanya mugogera. Kati mu nsonga ne gyetumu y'okulwanira ebintu by'Obusiramu. Singa tugamba nti mu gavumenti ya Museveni mulimu Abasiramu abalina obuyinza. Batudde. Jeje Odongo asobola okubayo n'ayogera ku nsonga z'Obusiramu. Kati oyogora oyo gwemba gambye ani oyo Moses Ali. Ewe bayitayo Ajumani. Yazimba no muzikiti. Ajumani town yonna iyo. Kumanya oyo omusajja oyo ani oyo Moses Ali. Abamanyi temumanyi Ajumani. Town ya Ajumani yonna yiye.
yakola ekibuga kya tawuni nga yonna kike mu kaseera kali nga teri masanyalaze ng'alina amasanyalaze gaateekayo ga generator yakisa ekibuga yakyakisa era yakijjako naye yafuuka waaye Ajumani yonna yoyo omusajja yasala waayavoola n'agaggawala eyo mu mabuka ga Uganda abamanyi tawuni ya Ajumani mukimanyi kati bano abantu wetu beetaagira bano abasiraamu beetaagira bano batuule kati Museveni wagenda okujjira Museveni tuyambe batwala ebintu byaffe abitwala Museveni nego mugamba abataasa Museveni abbe ebintu bya Uganda Museveni nego mwagala abataasa era Museveni mulina ekyamu ku bwongo ebyo biri mu ggwanga Uganda ate kati order of the day mumukimanyi mu ggwanga Uganda mulimu obubbi obutambula kati obufuuse ekizibu mu ggwanga Uganda nene mukalu gwange yangambye kati yayavuwadde atya abada yeta tiles okuva India yafuna contractor omu n'amugamba mu supplying tiles eza granite ne bakkaanya ku ssente ne tiles agenda okusavinga agenda musasula atya n'amuweereza tiles za milioni 165 atana mu yadde omwogesene naye nga bakkaanyiza bulungi ku nsasula badde nga bakolagana yagenze okumusaba ssente ng'ono amwegaana ng'ono kyalina okuddamu okukola genda mu mateeka gano omusajja ono andyaza amanya anziba omuntu akubya milioni 160 mu gavumenti ya Museveni kati ajjako obujja milioni 60 n'akubba 10 n'alwanyisa milioni 60 n'akubba 10 ovu ikigo wenyini kubabe 160 toli mwetefutefu kuteeka mu 60 kubanja 160 ntegerekeke ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda omanya milioni 160 saagala kuzikuwa njagala kukubba ompabidde ose process y'amateeka owaabye biki batuyise mu kkooti tawuli ebyobusuubuzi biki ndyawo nkusumbuwa mbulayibize nankani abalamuzi polisi zonna nzibulayibinze kati nga mutaketi ze manyi ku 160 kino ky'omanja ngenda kwongera spendingeko milioni 60 zokka nkubba 10 ng'ate gwe wenyini amanja okunsesemyako ku ssente olina okwongera milioni 60 okunsesemya ssente gwokola ki musajja yanziba ssente zange nnyingi ate sijja kwongeramu ssente nyongeddemu 10 baziridde bwe batyo kati bwe bubyo bugenda mu maaso mu ggwanga Uganda abantu bababba batyo olina obba muno milioni 160 mu lukwesikwesi bwe lutyo ng'amateeka tegamuwadde tegamulamudde na kumuwa kintu kye eyo Uganda ate kati nga kikyali kituuza embeera egenda bugenzi bwetyo eggwanga Uganda temusuubira ti ligenda kutereera now nabadde ntunuulira video y'oluyimba olwa Banana remix Chameleone ne Fegaza natunuulidde video eyo byebyo ebifa Kampala Mukadde mu baganda baffe abayisiramu ensonga zino General Museveni ziri wakati okola nga asanyawo obuyisiramu era nga bawulidde okuva mu kamwa ka Swahaba yennyini biri wakati General Museveni era akikola okulaba nga eddiini y'obuyisiramu esaanawo n'okutwala ebifo eby'enkizo ebiri mu kibuga Kampala bibeere bibye okuba nga yenannyini ettaka nga buli omu gwafukaamirira gwavunnamira ayagala kweyita Ssaabasajja wa wano asobole okutwala bulungi ensi yaffe nga ffe tutunudde bwe tutya amaaso nga buli kimu akisaanawo naye obuvunaanyizibwa buno buli nno mu ngalo zaffe buli eri ffe bannayuganda abaana ba wano okulaba nti tulwanyisa ekintu kino tulwanyisa ekikolwa kino General Yoweri Kaguta Museveni kyali mu kuleeta mu nsi yaffe okulaba nga asaanyaawo ebyobuwangwa asaanyaawo ebyeddiini asaanyaawo buli kye yasanga kyataakola yasaanyaawo ayagala kuggyawo history aggweewo wabeere nga twakyali bintu byogerwako alaga nti Uganda eyina kutandikira ku ye byonna ebyakolebwa nga tannaba kutuuka mutuula mu ntebe nga tafuga wano byonna bisangulwewo lwe lutalo lwaliko lunene okulaba nga yeerabiza emiti emito Uganda gyevudde Uganda kyeki era biki ebyaliwo okuba nti notutuuse wano ayagala kwerabiza nsi ebikolobero byakoze n'okutujja ku mulamu omukulu naye no tukyalemeddeko tuli mu kubanja abantu baffe abaleesewo n'ensonga y'abaganda baffe abayisiramu naye mukimanye nga diversion
okutujja ku kyokubanja abantu baffe okutujja ku kyabako okwekalakaasa ate tubeere divided mu ekyo naye tekigenda kutujja ku mulamwa tulina okusigala ku mulamwa nga tubanja abantu baffe ate nga twekalakaasa paka gavumenti ya Museveni yone gwennume y'ekigo kuba kuno kwekalakaasa kuli mu mateeka ate kuli mu mirembe tewali akusebwa kati Museveni aga okutiisatiisa okola nako okwekalakaasa kuno nga kugaana kulemesebwa ekitagenda kuddamu kukkirizibwa tulina okulanga ava mu ntebe Uganda yaffe eterere mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Mukama Katonda Lugaba Ddunda Namugereka asaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubyogera ebigambo batayi mweraba